Saagala otumanyire. The fact is you are here illegally and you are criminal. This one is a criminal. Bwebama bayimiriza RDC n'alagira Rebecca and hands off. Ekyo kimu. Ekyokubiri bw'aba alina nema certificate mu mateeka process yayo etandikira wansi yatandikidde na ku sub county teriyo environment officer agenda kugamba nti yali part and parcel of the process. Owa district teyali mu process kati oyinza ogenda ku Supreme Court kati wageze wa magistrate ekyo ne kibanga ekyo kifu era bw'ebeera nema certificate eri fake. Ekyokusatu ne bw'obeera ne title mu lutobazi kyolina okukolera mu kiteekwa okubanga bakisanctionize. So kubeera ne title mu lutobazi si ye issue era ffe situnaga nti tutwala ttaka lye kye tutakkiriza kyakoze wano. Ekyokuna ono yakulira abaengineering sinalaba yagamba nti yapuruvinga pulaani yabyo ye bwagamba nti agaba mirimu kakati naagenda atule mu kkubo wakati mu Lwera mu Bukolansi ateekewo kiyosiki kubanga agaba emirimu bwe tuba tugigabira mu kumenya mateeka. In fact siraba nsonga ebeezaawo factory eno ku bizibu bye twafunye. N'olwekyo mu bwangu ddala tujja kuba twetaaga kawo atulage ku bbaluwa eyo eyimiriza basooke batuule. For us, we shall need a communication from the TPC. When they sit, they will now tell us a way forward. But as for the District Environment Committee, we are stalling this project because these are permanent structures, but we need to know if NEMA issued a license, what were the guidelines, what are the provisions, are they being followed? Are we seeing that there is conservation in one or the other? So basically, we need to know that. And when they are done, the COW is going to communicate to us as the committee what has been done, and then depending on the assessment, they are going to resume or not. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.